Ebyalo ebisobye mu 10 okuli Kawoomya, Wattuba, Njeru NB, Kitakyusa, Kantini, Serubona n'ebirala mu ggombolola y'ekituntu mu disitulikiti y'Empigi bye bigoyeddwa na mutikwa w'enkuba atonye nga anaggwa mu ggulu mu kiro ekikeeseza olwaleero. Kitegerekese nti enkuba eno etandise ku ssaawa nga 12 ez'okumaliiri etonyedde eddakiika ntono nnyo wabula ng'ebadde mbi. Enkuba etandise okutonnya, ennyumba n'etonnya yonna bwe ngenze mu ddiiro nga watonnya ngenze okuluggula ngende n'engwira. Bwe ngwidde ne twetenganya n'omukazi ne tusitulayo omwana mu bibulooka ne tumugjayo ne tugenda ewa neighbor. Tugenze tukoyo nga naye wagudde. Waliwo n'abaana abafiiridde mu njega eno. Bano kubaddeko George Kulumba ow'emyaka 7 ne Kisaakye Ndagiro ow'emyaka 8 ye jjajjaabwe Pauline Nanfuka awonedde watono okufa. Tubadde twebase njogira amakibuyaga ajja mungi kibuyaga wajja omungi nenza okwira ng'embesi tusebwete nga tusigadde mu bbanga kati nange biyinja binkubye muno neno nebikubayo neneerwanako naye ng'enzikiza mpitirivu nenjayana bwenti ngo akatooki n'essimu byonna nga bigwiriddemu mu nju nenjayanako nga siina bwensobola nenzirukako ku muliraano nabo nsanze beetaasa lwabwe nga neyabwe eyiseeko oludda neŋŋenda ku muliraano omulala kati nenzijjayo omwami bwe tuzze naye ne tutandika okutimpuula ebitaka bino ebibadde ebitafaali ebibagwiridde n'emiti tugenze okubasikayo nga bafudde. Ennyumba ezisobye 50 zigudde nga bannannyinizo tebasigaza wa kwegeka luba. Abaana ababiri bwe bafiiridde wano. Amasomero gaggaddwa oluvannyuma lw'obusolya okutikkuka ku bizimbe. Gano kuliko Uganda Matters Kitakyusa ne Kadino Nsubuga erya siniya ng'eno waliwo n'abayizi abalumiziddwa. Zabadde nga ssaawa 11 nga tugenda mu winta kuba netandika otonya ne bannaffe abamu ne bagenda ffe ne tusigalayo okubako bye tumaliriza kati then enkuba nejja olimu omuzira mungi ebintu nebitandika obbuka mu bbanga engoye engatto biki tusalawo tudduke. Kuba ensanze mu kkubo kati ntambula nza okutuuka eno yonna nga ebintu byatabisedde ebizimbe ebigudde ensaba bannange nga bali mu buzibu ne mbataasataasako awo naye era ebisinga byonoonese. Zonna muzira amabaati mugalaba bwetyo bwe tuyimiridde embeera mbi. Tulina ekizimbe kino kyokka n'ekirala ebibiri ebyagudde biri wansi. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'Empigi batuuseeko mu bitundu ebikoseddwa ng'era balaajanidde gavumenti okubadduukirira. Amasinzizo gagudde, ennyumba z'abantu zonna zigudde, tetusobola. Tusaba bazira kisa mutuyambeko. Tusaba gavumenti etuyambeko. Ripooti egenda kulabika obbeera ng'etuuka tusaba mutuyambeko mu bwangu. Amayumba abantu tebakyalina bye balabika obbeera nga basula. Era mu bintu bye nneesibyeko byendabye bikakasiza tulina okufuna ku mabaati nafu lwaleero bannakituntu b'ennyumba mpitirivu nnyo mulimu n'amasomero agoonoonese. Ekyokubiri leero tufune ku sementi tufune ebizimbisibwa era ekyokusatu emmere yo egenda okutandikibwako ku mulundi guno si kawunga kokka n'ebijanja twagalako ne kacere kubanga bukyanga tubaawo ofisi ebigwawo nga tebiraze tekolako mu ggombolola mu spesifikale y'ekitundu. Bangi ku batuuze abalumiziddwa baddusiddwa mu malwaliro okuli Nkozi ne Kitakyusa Clinic okufuna obujjanjabi. Abasigadde nga balamu balina biwundu abatategeera mu bitanda abaawunza abagubiddwa ebifunfu nga batakyasobola kwogera be bangi. Enkuba eyitidde naye tukubira gavumenti omulanga kino tetukirabangako twagala buyambi. Bukyanga enkuba eddamu okutonnya ssabbiiti emu emabega buli lukyebaako ekitundu kyegoya.